Zake najamuli. Okay. Yes. Yes, tuli Kalangaro Mukujjukira muganda wa AK47 myaka giweze musanvu. I think gwe yali closest when it comes to family. Kitegeeza ki gyemuli? I think buli omu yali close gyali. Fenna twali ne baganda bange baali. We all very close. Kitegeeza nti omukwano gwali mungi gyali kubanga kikulu nnyo kuba ntusabira bannaffe abaafa kuba naffe tujja kwetaaga okusabirwa omulundi gumu oba omulala nga tetukyasobola kwesabira, so kikulu nnyo nti tumujjukira ne tumusabira ate ne tusabira wamu. Okay, tutegeezeddwako nammwe mwekwatadde ebifo wali eri nze Mayanja atugambye kino kye kijja kyammwe era mwafuna dda n'ebifo kyekitegeeza teri kulankulana n'ennyumba bagitwanjulidde olunaku olwaleero okusinziira ku byali byayogerwa mu 2015 nti ennyumba y'ekijja naye kati olunaku olwo tukuddewo n'ennyumba empya. Kyo kirungi era muzeeyi mwebaza olw'omulimu gwakoze ayongeremu amaanyi naffe nga bwe tukolako emirala gye tujja osobola. Yes, ebyebifo sibimanyi nnyo nze nkyali mulamu era nkyali mukozi, so ebyo ndibirekera abali baawo nga nze sikyaliwo obuvunaanyizibwa bwabwe nze kankoleko bye nsobola. Ensonga y'okujjukira batugenzeeko naddala nga ba celebrities tulabyeko Moses Radio, tulabyeko AK47 naye enfa yaabwe ekyatankanibwa nti no reports tezifollowingwa up. Kino kyogerako kingaggwe omuyimbi ate oli muganda baabwe. Kyannaku nnyo ndowooza baali badde bongeramuko ku maanyi ng'abantu bafudde naddala abantu nga balinga ebyobugagga mu nsi nga bannabitone kuba bwe baba nga bannabitone bagenda kubanga bafa bufi mu buli ngeri nga teri afaayo, nakyo si kirungi. Si nti nno bo banjawulo ku bantu abalala, ffe n'omusaayi mumyufu naye wabaayo omuntu mubutuufu gw'olaba nga kya bugagga erina ensi ennamba. Kati nga AK47 twamufiirwa muto nga yali asobola okutwala eggwanga lino mu maaso nnyo ate nga yali musajja mukozi. Nga Moses Radio bye yakolako mu myaka gye emito bingi nnyo okusinga n'abakadde abamu abamusinga, so nze ndowooza bannabitone abo batwalibwe ng'ekikulu ennyo mu ggwanga okuva mu mateeka, okuva mu courts of law. Yes, bwe babanga kati mu embeera twandibadde tutegeera bandibadde omulimu bagukolera ddala ne bafaayo ne bamanyi nsi neemanya kuba kino kyalumya nsi nnamba si ffeffeka nga famire. Mwe pickings up mutia 7 years and you still standing. Music wali family ekyali together n'abaana be abali e Bulaaya. Of course life still goes on inevitably. Omuntu bwafa obulamu busigala bugenda mu maaso. Ate kikulu nnyo era n'okubeera nga mufaayo nnyo nammwe abakyali abalamu omukolera ebintu nga bino musabira kuba ye takyasobola kwesabira. Ng'abaana as a family okimanyi Mayanja family ffe tuli bantu be bamu. Buli wamu yonna gye tuba tubatuulizinganya era omukwano guno tugwongererayo ddala. So kyekyo naye nga nze mbakuutira nnyo mwenna si ffeffekka, bino bibaawo mu buli nnyumba. Muyigenga okwesabira n'okusabira bannammwe ababa abafudde kubanga tebakyasobola kwesabira. Omukisa bagulinamu mmwe mwekka. Naffe era bye bimu ku bubonero bwe tugezaako okukola okubajjukiza okusabira awamu era tusiimye nnyo mwenna abakuŋŋaanye naffe leero. Tubalamusizza mwe bali kuŋŋaana naffe okusabira awamu naffe okubeera nga emyoyo gyaffe gisobola okusabira awamu kuba kikolwa kikulu nnyo bwe tusabira abaafa kuba naffe ffenna buli ali wano ajja kwetaaga banno mmusabira nga takyasobola kwesabira. Twebaza nnyo Father omukulu okutusabira olwaleero. Twebaza tataffe Mwami Mayanja tukuŋŋaanya olwaleero ne maama waffe era ne twongera okwebaza ne maama waffe Maama Radio ne bamaama baffe bonna abakuŋŋaanya olwaleero okubeera naffe olwaleero nga tuli balamu nga tuli waffe tuli waka tuli basanyufu. Mukwano amaaso malwadde nsonyiwa amaaso malwadde naye ekisinga obukulu nti ndi mulamu ate muganda wange alina we yeebase tusobola omusabira olwaleero. I think kyekikulembera byonna. So nga nkyebaza neebaza mwenna nawe ssenga wange Namukasa weebale kujja kusabako naffe leero munnange kikolwa kya kitiibwa nnyo. Neebaza buli omu, neebaza Wizo Manizo
muganda wange olw'okubeera mukwano gwange mukwano gwaffe emyaka gyonna ne Dr. Chameleon Bemba Musota kabaka atakoga atagejja atagenda atatyampalana olwedda ntudde wali namwadde erinnya leero nfuna ekyo olwongido yafumita Yesu naye n'amala n'afa nga mutuukirivu kuba obulamu bwe yabuwa eri Yesu. So bannange nange mbakuutira okusigala nga obulamu mubuteekera ddala kumpi ne mukama waffe Katonda nga tuyita mwana w'omu Yesu Kristo. Tubeeyanzizza nnyo omukwano gwe mutulaze olwaleero, buli omu tetusobola bamenya mwenna beebaza okujja. Twebaza nnyo bannamawulire okutindiga olugendo ne mujja bambi okuba nga mubeera naffe okuva mu buswasita mu kufiirwa mu kuziika mu kusaba, era naffe tujja kubeera ngamu nammwe. Neebaza ab'enjawulo baganda baffe abatuwerekeddeko nga jjajja Ichuli weeresezza bingi eno teri intaneti naye munnange era obirese nojja. Muzeeyi Isma Olaxes mwami Mayanja akwagala nnyo era nga Mayanja family tukwagala nnyo era bw'obanga oli eyo owumbawumbanga ku ngalo ssebo taata akuwowuwe n'olw'ensonga eyo nsaba mpe muganda wange Wizomaniza ababuuzeeko mberekereza. Njagala okubeeyanza byonna byayogedde bimbadde ŋŋenda okwogera era mbeeyanzizza nnyo okujja. Sigenda biddamu. Amiina. Nange asinza kuvaano nga siyanzizza mukyala Mayanja chocolate face. Chocolate face. No, Mr. Mayanja bambi nawe nkwebaza andi samumani yavamu envuumulo. Aya Mr. Mayanja oba butatuzaala wandirwadde ekizimba mu mugongo okuba bazaala bannange byebyo byange. Omugalo gugwendo kibeera esigalidde Yesu tuli mulaba muggulu twagala okukakasiza ddala nga mukyali omukuffe era nga tukyabaaganya buke abazuukize wamu n'ab'enganda zaffe abeebase abalala abeebase wano ne mufe ebirala nga tukyabajjukira n'okubalumirwa kwe tutadde naffe nokimutwerabiranga twanjule ebyetaago byaffe byonna eri Omukama tusobole okubeera n'emirembe ensi eno okutuusa we tuli Kristo emirembe n'emirembe. Kitaffe ali mukulu Katonda yali ku musalaba omwana we afa naffe kubanga tuli baana be okubeera tuli ayi Mukama bawe kitaggwaawo ayi Mukama bawe kitaggwaawo emyoyo gy'abakkiriza mwana waffe Emmanuel n'abalala bonna abalonze wano n'ebifo ebirala byonna Mukama abawumuze mu ddembe. Olunaku lukye okukoleza ebisubbaawa nga tugenda ku buli kijja ekyewano. Abasobola mujje mufune emisubbaawa, oteeka omusubbaawa ku kijja okutali musubbaawa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abayimbi tebannaba, omukulu batuweere ddala omukisa okusembayo. Omukama abeere nammwe
n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu n'akiri Mwana bakeko sigale nammwe ennaku zonna. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.